Ekituufu kyeki Fred Lumbuye baamusibye oba yabuziddwawo ebyo ebigambo bibiri byanjawulo. Amanyi ndowooza bamutemu SMX representing straight out SMX media wani ko SMX media tubane updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira ffe tugikolera ng'ekisingira ddala okubeera ekikulu wano ko SMX media mbu stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi so bamika nkusaba subscribinga no ko SMX media tojja kubeera nga missinga nga tutera okukikola tusooka wishinga people happy birthdays ne ngo olunaku olwaleero Dr. Mubiru Swahib happy birthday to you okuva Fatima akugamba happy birthday to you Dr. Mubiru Swahib nga ate ne Fiona Nabwire wamu ne Prince Linon Ouma mami na Reis abagamba happy birthday to you mwenna ababiri Fiona wamu ne Prince Ouma happy birthday to you from mami na Reis so amawulire gatanze okubeera nga saturating okuvira ddala ekiro ekikesezo olunaku olwaliro paka ne kumaca g'olunaku olwaliro nga galaga mbu blogger Fred Lumbuye oba gwe mmanyi nga Chemical Ali mbu yakwatiddwa amawulire agasinga okubeera agasaturating galaga mbu yakwatiddwa however okusinzira ku sources enzenjawulo nga ona ebonku nyingi muwada akiikira abantu be Kyaddondo East yaddira Bobi Wine mu bigere ng'ate yagamba muneera mbu yandibeera nga yakwatiddwa oba yabuziddwa obubuzibwa ono nno munnamateeka naye nga kyayogera tusuubira okubeera nga yes kiri substantial oba luzungu lwero simanyi naye tugenderaawo nga kirimu substance oba nga kirimu amakulu oba ekinyusa ekyenjawulo so honorable Nkunyingi muwada yagamba ono blogger waabwe kijukira abadde blogger wa NUP ng'asinga kuvuma nnyo oba kwogera ebintu oba ebyama ebiva mu gavumenti oba n'okuvuma gavumenti erikebwa n'eno mu ggwanga erya Uganda so President Yoweri Kaguta Museveni neera juzi yavaayo awo n'awa order oba directive okwata balino ba blog omuli Lumbuye yennyini omuli Penge ne ba blogger abalala nga mubamanyi abamu ne bavaayo ne bagamba bannange ffe mutusonyiwe tetwogerangako bintu bikwataganako bwe biti nawe biti abo bo ne beetonda naye kisinza okutabula abantu olunaku olwaleero amawulire galaga mbu yakwatiddwa nera ali ku kitebe kya Turkey amala gagamba yabuziddwawo amalala bagamba tebamanyi ki Walumbuye gyali kati bikyali awo bikyali mu mbumbu tebinaba kubeera nga biri confirmed not until oba embassy ye Turkey wenevaayo be ensi ya Turkey wenevaayo negamba yes tumulina ate embassy oba eggwanga lya Turkey bulivaayo lirina okutegeeza embassy ya Uganda eri mu Turkey bw'omuntu wammwe oba ne limubakwasa kubanga baneno baba bali ku wanted goge mazima kubanga bateeka ku list ya wanted so abeera nga bamukutte naye nja kujana ko SMX media nkutegeeza amazima amatuufu agaliwo mbu Fred Lumbuye bamukutte however ne Penge waliwo ekifaananyi kyanze okubeera nga kisaturatinga before nga mawulire ga Fred Lumbuye nga tegana kubeera nga gasaturatinga basooseewo ga Penge ng'alaga yeewaddeyo ng'alaga waliwo omusirikale ali mumuteekako empingu mbu ye yeewaddeyo tebatalinza kubeera nga bamuleetera abasirikale oba okubeera nga bamunoonya kijjukira bulungi nnyo mu President Yoweri Kaguta Museveni yali akamaliriza okubeera nga agamba banene abantu muni abali ku wanted oba abantu bonna abayogera kajwenge oba ebintu ebitalina mulamwa oba ebitaliko mutwe na magulu babeere nga bakwatibwa ba blogger abamu ku bano baava ne bagamba ffe gye tuli kizibu kubeera nga batukwata kizibu nnyo kwegamba bayogera bingi naye kati tetumanyi oba bituufu oba bikyamu bino byetuli mu kubeera nga tulaba kyogenda okukola kiri simple kubeera nga osubscribinga ku SMX media waneeno jasigala nkuwa updates wa gye tunategeera oba bibadde bituufu oba nga bikyamu oba nga byambumbumbu wano ku SMX media ffe tutuwe tukikola ngenda kusaba mbyo subscribinge tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino MCSMX I sign out.